الحمد لله رب العالمين، به نستعينه على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، tumtende Allah subhanahu wa ta'ala amatenda amajju amabunja gatali mbukende kubonna Allah azza wa jal achatuangazizaawo mwaba balamu ebengane nemebiddaku Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Allah bwatutumiranga kyakusaasira ebitonde byonna. Tusaba Allah tabaaraka wa ta'ala ebbanga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasa n'emitume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam olw'omulimu ogw'ettendo gwe yakola mu kutuusa eddiini y'owekitiibwa Allah tabaaraka wa ta'ala. Watarakana ala bayda, natuleka ku bwerufu nga mbutuufu teriyo kyonna kyataasomesa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, era nga tuli bajulizi ku ekyo nti adda al amaana, yatuusa obwesigwa Allah tabaaraka wa ta'ala bwe yamussaako. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna asaasira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sirema kwekubiriza nammwe abali eyo abatulaba abatuuliza abalungi okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekiraamo ky'owekitiibwa Allah tabaaraka wa ta'ala kuba tukulembera n'abagenda okusembayo nga ffenna Allah azza wa jal atulamira kumutya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okumutya ebbanga lyonna mulwatu ne mukyama. Abiyitibwa batuuliriza abalungi, barakallahu fikum wa jazakum Allahu kulla alkhair. في اللحظات المعدودة مدتك زيجوكوبا انفوندا فوندا بإذن الله سبا إن شاء الله تفني شوكويغا من حديث إذا الصحابة يتوى شداد ابن أوس رضي الله عنه وأرضاه ومنكب الصحابة من بقى محمد صلى الله عليه وسلم وجسان لكم علم يا حديث نبتو نميزي بقامبو كبجكم بقى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة وشداد ابن عوس رضي الله عنه وأرضاه يتنميز حديث جتوغندو كبانغا تتامبيراكو جتوغندو كجامو ebyokuyiga بإذن الله مدتي كزفنجري زين سبو اشتبو الله سبحانه وتعالى aberenga azikula za mugaso kunze na مؤمننا أبولي نزاب الونج. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. حديث المجتبى الطبراني اتشيتوا معجم الكبير وصححه شيخ الألباني في السلسلة. مقدر في الشيخ الألباني يلقى حديث تنتوفو انه اجتبى اتشيتوا السلسلة الأحاديث الصحيحة. صحابي وشداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه أنبك محمد صلى الله عليه وسلم يمقام namugamba ya Aus, owange gwe Aus, oba ya Shaddad ibn Aus, owange gwe Shaddad mutabani wa Aus. Idha kanaza an-nasu adh-dhahaba wal-fidda, singa abantu bettanira kutereka kujjuza mabanka adh-dhahaba wal-fidda, ekiyitibwa zaabu ne feeza, nga olaba ekitiibwa Allah tabaaraka wa ta'ala yalaga abantu abagenda okufaafaaganirwa obumuteeko gw'abantu nga Allah bwe yagamba mu suratu Tawba: ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, inna kathiran, mazima abasinga obungi, min al-ahbari al-ahbar hum ulamaa'u al-yahud, abayitibwa ba ahbar be baali abawalimu b'abayudaaya, warruhban n'abayitibwa barruhban be ba sosodooti oba ulamaa'u nasara. Betuyinza oyita ahbaaru betuyinza oyita nga bakabona, so nga ba arruhban be basosodooti. Wakitibwa Allah tabaaraka wa ta'ala yagamba: ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, inna kathira, mazima abasinga obungi, min al ahbaari warruhbaani,
bakabona n'abasosodoti la yakuluna amwala an-nas bil batil balya ensimbi z'abantu mu makuba agatali matuufu balya ensimbi z'abantu mankwetu la yakuluna amwala an-nas bil batil mwana wattu balya ensimbi z'abantu mu ngeri etali nesimbu wayasudduna an sabilillah ne batakoma kwekyo ne babuza abantu ne babajja ku kkubo ly'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ettuufu nga wolaba nti abayudaaya n'abanasaara mwana wattu abagoberezi bwabwe babatwala okubanga mbuzi zibasika obusisa okuzitwala yonna gye babeera bazitutte sawa olibeera ekkubo eriyinza okubanga lyalifu mwana wattu bo abantu basobola kutegeera nti ekkubo lye babatwala mu ffu basigala nga bagoberera bugoberezi wayasudduna an sabilillah ne babuza abantu okubajja ku kkubo ly'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala wayasudduna an sabilillah babuza abantu ne bajja ku kkubo ettuufu Allah kye yazzaako okugamba yagamba walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda mazima abantu abakweka dhahaba zaabu wal-fidda nefeeza wala yunfiqunaha fi sabilillah ne babeera nga tebajjaamu kuwaayo mu kkubo ly'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda mazima abantu abatuuma ne batereka zaabu ne feeza ne bagaana okugjamu omutemwa gwa Allah ogumanyikiddwa amakulu twala ne batuuma ensimbi gye bazituumye byonna mu mawanikiro oba mu mawanika ne bagaana okugjamu omutemwa gw'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala Allah gamba fabashshirhum bi'adhabin alim fabashshirhum bi'adhabin alim Muhammad bategeeze nti nno fabashshirhum bi'adhabin alim basanyuse nti ewa Allah balina ebibonerezo nga bibuma bitya yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam onaku Allah tabaraka wa ta'ala wagenda bakalira mu jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum nga Allah azza wa jalla ensimbi ze bayina ze batuuma mu mabanka ne bagaana okujjamu okuwaayo mu kkubo ly'owekitiibwa Allah n'okujjamu omutima gwa Allah ogumanyikiddwa Allah agenda kuzibagoloza ebyenyi byabwe n'emigongo gyabwe n'emba zaabwe fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum nga Allah awonereza nazo mu mbeera esinga okubanga nzibu nnyo nga Allah wabagamba hadha ma kanaztum li anfusikum byo bye mwasalawo okwetuumira mu mawanika fadhuqu ma kuntum taknizun kale nabwe kityo fadhuqu ma kuntum taknizun mukombere ddala ku ebyo bye mwawanika oba bye mwatereka ne mugaana obikozesa mu makubo amatuufu Allah azza wa jalla gabeetaaga ne mugaana okujjamu okuwaayo okubanga obusiraamu bugenda mu maaso oba okugasa abeetaavu oba okuyamba abeetaavu nabwe kityo barakallahu fikum jazakumullahu khairan ombaka sallam agamba sahaba yitwa Shaddad ibn Aws namugamba idha kanaza an-nasu adh-dhahaba wal-fidda abantu babeeranga feeza zaabu bebalabyenga ebisinga obukulu okuwanika eri Allah tabaraka wa taala ne batabikozesa mu butuufu si kibi omuntu okubanga alina kyeyeterekeddewo naye wabeeranga atuuma butuumi nga tasobola kujjamu haqqun ma'lum Allah kyamwetaaga abeera amala biseera lwaki ombaka ebintu ebiri byakonyeeko dhahaba wal-fidda zaabu ne feeza oba ekiyitibwa sinfu hadha al-mal emaali efaanaganako bwekyo ombaka alaga nti ebyo byonna dhalika mataa'u al-hayati ad-dunya ebyo byakunsi byakiyita mu lujja lwaki omuntu yonna agenda otuuka mu maaso ga Allah niwaba yalina ebyenkana bityawo ebito tebigenda muyamba mu maaso ga Allah abeera nga tebinoonyamu kusimisa Allah tabaraka wa taala kyova olaba Allah yagamba yawma la yanfa'u maalun wala banuun emaali etagenda gasa muntu yadde abaana ku yawma alqiyama illa man ata allaha okujjako agenda otuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala biqalbin salim ng'alina omutima nga mulamu iran ombaka agezaako okusika obwongo bwasahaba ono naffe abali mu hadithi eno barakallahu fiikum daa'u nafsahu makana tweteke mu ngatto z'oyo sahaba ombaka amugamba idha kanaza an-nasu adh-dhahaba wal-fidda wabeeranga abantu basinze kwettanira ensimbi ze zibamazeemu bafuolaba yekoliddewo kaki alinawo kaki ke yeterekeddewo ombaka kyabagamba sahaba fakniz
هؤلاء الكلمات فاكنز هؤلاء الكلمات bino ebigambo byengenda okukuyigiriza byobanga mwana wattu okuba olaba ng'obyettanira ng'obyekwatako ng'obikwata ng'obitereka mu bwongo bwo n'okusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga abikuwa. Ekisooka omubaka sallallahu alaihi wasallam yamugamba faqul gambanga Allahumma ay Allah inni sa'adhkuru hadithan matnan hadith tugenda sooka tujaye matn gayo nga bwe twalabe nti hadith eri mu kitabo kya Imam at-Tabarani wa Sahih Shaykh al-Albani fi silsila maka mugamba faqul Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa as'aluka من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. فهذا هو الحديث حديث ويتو ويري ممتن غايو ngomba صلى الله عليه وسلم ويغamba الصحابة okujitamu tujijjamu ekyokuyiga. Ekisooka omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba namugamba idha kanaza annaasu dhahaba wal fidda weeranga abantu beterekedde basinze kutereka nsimbi balabanga kyekikulu fakniz haulai lkalimat bino ebigambo tebikusubanga okubanga obyekwatako okubisaba Allah tabaraka wa taala abeerenga abikuwa lwaki nti Allah gwaba abiwadde abagenda kwesima ku duniya n'oluvannyuma lw'okusinkana Allah tabaraka wa taala yamugamba sabanga Allah omugambe Allahumma inni as'aluka thabata fil amr kyekisooka ay Allah nkusaba gwe yenna ali yampuliriza nawe kyotekedde okubanga okola Allahumma ay Allah inni as'aluka mazima nkusaba athabata obunywevu fil amri mu nsonga zonna osabe Allah sabanga Allah tabaraka wa taala athabat obunywevu ku nsonga yonna nga mwana wattu la tatazaza ensonga yonna ebeere ekujjidde sawa'u min ajili dunya ebeere ensonga nga yakunsi oba nsonga eyinza okutuusa mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nga akusiimye la tatazaza inda zamani lfitan kakabeere kaseera kabikemu ebyenkana bitya lwaki falmumin yubtala omukkiriza ebbanga lyonna owekitiibwa Allah tabaraka wa taala amugezesa. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr ay Allah nkusaba obunywevu mu buli nsonga yonna naddala khususan barakallahu fikum fas'alillah athabat sabanga nnyo Allah tabaraka wa taala naddala nga kumwekyo osaba Allah obunywevu mu nsonga zonna naddala kuza eddiini yo osabe Allah tabaraka wa taala akunywereze ddala nnyo ku nsonga webeera nga ya ddiini ekibeera kizze kyonna nga kyagala okukusuuza min ighraati dunya mu ebyo ebyedduniya nga kyagala okukusuuza obusiraamu bwo obimulemu okuba ng'otuuka nabo mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mwana wattu osabanga nnyo Allah tabaraka wa taala akunyweze olemu okubanga ekigezo ekyo okigwa kyova olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba ayitibwa ibn Abbas radiyallahu anhu asabenga Allah tabaraka wa taala Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ay Allah nyweza omutima gwange ku busiraamu. Kati athabat min a'zami alasbab okusaba Allah tabaraka wa taala obunywevu ku buli nsonga kikulu saba Allah ekisooka yamugamba osabanga Allah mugambe Allahumma inni as'aluka thabata fil amr ay Allah nkusaba onyweze ompe obunywevu mu buli nsonga yonna wal azimata ala ar-rushd ay Allah nkusaba ompe al azima okuvumiriya n'obugumiikiriza obusukkulumye ala ar-rushd ku bulungamu lana waqif nga tuli awo wennyini nti al azima tetuyinza okubanga tugaziyamu ku kiyitibwa al azimata ala ar-rushd okuvumirira n'obugumiikiriza obw'ekika ekyawaggulu ku bulungamu
kwe kubanga nti owekitibwa Allah tabaraka wa taala asobola okukugezesa n'ebimu ku bigezo nga olaba Allah bwe yagezesa abaaliwo obulubereberye lwaffe ekigezo ne kijja gy'oli nga awamu n'okubanga olina kye bayita ikhtiyar osobola okwesalirawo ng'okwesalirawo okubeera weesaliddewo oluusi Allah tabaraka wa taala tagenda kukuvunaana naye n'osalawo okubanga okwata ekisinga okubanga kyekirungi eri Allah tabaraka wa taala. Twala ekyokulabirako nti osobola okutuuka mu mbeera nga ofunda waliddwa Allah alina wakutadde ng'oli mu kuyisibwa bubi, oli mu kutulugunyizibwa, oli mu kubonyezebwa olw'eddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ne batuuka ku ssa erikugamba nti twagala oyogere ogambe nti Allah taliyo oba Allah gwensinza si y'omutuufu wabula Yesu y'omutuufu. Ekifaanaganako bwe kityo awamu n'okubanga mu mutima gwo kikakasa bulungi nnyo nti Allah tabaraka wa taala yasinzibwa mu butuufu, ng'ekyo oba osobola okubanga otuuse ku mbeera efaanaganako bwekyo ku kkomo nga embeera eyo omuddu Allah asobola omugesa nayo nga osobola okwogera ekigambo ekifaanaganako bwe kityo naye nga mu mutima gwo okakasa nti kino olwokubanga ntulugunyizibwa oba olyawo nabanjogedde tebagenda kuddayo kukola kotya kumbonyabonya kigenze wala nga bwe nagamba nti Yesu ye Katonda bajja kundeka naye ng'okimanyi okyogedde lwakubanga bakukomezaayo okiwulidde naye nobeerawo omuntu asalawo okubanga afuna yani yakhtar ala amrain ku nsonga ebbiri n'alondawo imma okwogera ekyo n'obutakyogera oba kyakyogedde illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ng'akakiddwa nnyo olw'ebyo byayisibwamu n'akyogera Allah tagenda mubuna nebbanga lyamala nga omutima gwe mutebenkevu nti Allah y'omutuufu alina okusinzibwa naye eri embeera yemuwaliriza nga olaba sahaba ayitibwa Ammar bin Yasir radiyallahu anhu we yakakibwa n'abonyerezebwa okubanga ayogera nti avuma omubaka sallallahu alaihi wasallam nabeeranga empisa gye yayisibwamu yatuuka okubanga avuma omubaka wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nagenda omubaka namugamba ya Rasulullah natulugunyizibwa abasajja ne batuuka okubanga bakunvumya naye nga nkakasa nti ddala oli mubaka sallallahu alaihi wasallam hatta sahabana mpaka namugamba we baddayo okutulugunya kola kyekimu kasita obeeranga okakasa nti mu mutima gwo nti ndi mubaka wa kitiibwa Allah tabaraka wa taala. nabo ekyo embeera eyo era ku sahaba omulala naye omuntu wabeera nga asazeewo okubanga yani abeera ku kye bayita al azima obunywevu n'okuvumirira ebyo byonna ne babimukola n'asalawo n'agamba naba mubikoze sigenda kukyusaamu kyenjogedde kyekino ng'ate newaba ayogedde kitagenda kusigala ng'avudde ku milla ekyo kye bayita al azima okuvumirira n'obugumiikiriza obukyasinza okubanga mwana wattu wa waggulu mu ddiini y'owekitiibwa Allah nga ekyo Allah aba kiwadde omuntu ddala abeera nga yahmilu fi qalbihi mwana wattu mu mutima gwabeera yeetisse ekiyitibwa obuwoomerevu bw'obukkiriza nga wolaba Sumayya awwalu shahidati fi lislam omukyali yasooka okuttibwa olw'eddiini y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ba Abu Jahal bwe baamutulugunya ennyo baatuuka ku sseerigamba ne bamugamba la tadhkurinna alihatana bi khairin ojja kwogera bakatonda baffe amasanamu gaffe ojja kugawaana nti ge gasinga aw la tadhkurinna muhammadan bisu oba okakase nti Muhammad atainaawo waaka mufu Muhammad taliyo byayogera byonna bifu aw la tamutun oba ojja kubanga tugenda kubanga tukutta nabeeranga Sumayya radiyallahu anha wa ardaha yabeeranga avumirira n'agumiikiriza n'agamba falmautu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilay okufa kyekisinga obulungi gyendi kwebyo byemunkowoolako okubanga oba muntuma okubanga njogera nabeeranga ye yasalawo okunywera ng'oboolyawo newe yandiyogedde biri ebirala naye nga mu mutima gwakakasa Allah azza wa jalla teyandimuvunaanye naye nasalawo kubanga anywera nagamba fa wallahi falmautu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilay okufa kyekisinga obulungi gyendi okusingako ebyo byemubeeranga muŋŋamba mbeerenga njogera kati kyokubiri gamba walazimata ala rushd osabe Allah tabaraka wa taala okuvumirira n'obunywevu obusinga okubanga bwa waggulu wa as'aluka
لسانا صادقا وأسألك لسانا صادقا إلى أي الله نكسب لسانا صادقا أي الله نكسب أمبي لسانا صادقا olulimi nga luyitako mazima wallah lisanan sadiqa olulimi nga ebigambo ebyo luyitako mazima meerere nga olulimi teruyitako mwana wattu bigambo bya bulimba lwaki ti aktharu ma yudkhili nnasa annar lwaki Allah tabaraka wa taala agenda kuyingiza abantu omuliro mwana wattu اللسان olulimi اللسان ennimi zaffe zino bikinga byetwayisaako mazima oba bulimba kyobalaba Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu ttaqu llaha wa kunu ma'a as-sadiqin abange mwabakkiriza mutya Allah tabaraka wa taala wa kunu ma'a as-sadiqin mubeere naabo abayogera amazima mwana wattu omukkiriza ebbanga lyonna amazima ge gateekeddwa okuba nga gayita ku lulimi lwe kyekitala mwana wattu ekisinga omukkiriza kyabeera nakyo ebbanga lyonna ekimubeeramu kwogera mazima mwana wattu embeerako ebeera etya omukkiriza tateekeddwa kubanga ayisa lulimi lwe obulimba saba Allah tabaraka wa taala abeerenga akuwa lisanan sadiqa wa lisanan sadiqa n'olulimi nga mwana wattu lw'amazima ekiro omubaka sallallahu alaihi wasallam kyalamira sahaba mu hadisi eyo n'amugamba nakyo teweerabira okukisaba Allah tabaraka wa taala wa qalban salima ay Allah tabaraka wa taala nkusaba ompa omutima nga mulamu wa qalban salima ay Allah nkusaba ompe omutima nga mulamu lwaki nti omuddu agenda okutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga yalina omutima nga mulamu wallahi faqad faz wa dhafir wa falah wa sa'ida agenda kubanga yeesiimye amazeeko wanaja awonye bingi mu maaso g'owekitiibwa Allah ti illa man ata allaha biqalbin salim okujjako agenda okutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah nga alina omutima omulamu yagenda okubanga awona akanyamberege yagenda okubanga awona emitawaana egiri mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala gyetagenda kubanga tuwona owekitiibwa mpuliriza omulungi ali eyo abakkiriza abalungi abali abatuuliriza omutima gwo okubanga mulamu gukwetaagisa okugujjamu ebintu bitaano akhil karim barakallahu fik oyingizemu ebintu bitaano sokera ddala omutima gwo okubeera omulamu oteekeddwa okubanga ogujjamu embeera zonna ezirimu okugatta ku wekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'oguyingizaamu okwawula Allah tabaraka wa taala n'ogutuuzaamu enzikiriza entuufu Allah tabaraka wa taala jatusiimira nomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri omutima gwo oteekeddwa okubanga ogujjamu bid'a okuzuula kubanga bid'a kizikiza n'oguyingizaamu n'ogulundira ku nkola z'omubaka sallallahu alaihi wasallam hani'an liman 'asha wa tara'ra fi bustani al-'aqida wa tanaffasa rayahin as-sunnah nabeeranga omutima gwe gussa nzisa za mbaka sallallahu alaihi wasallam ekyokusatu oteekeddwa okubanga omutima gwo ogujjamu okubanga gugobeera obwagazi bwago n'oguyingizaamu okugobeera enkola z'owekitiibwa Allah n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyokuna oteekeddwa okubanga omutima gwo ogujjamu ogunaazaamu embeera z'okubanga gwettanira nnyo ebyobwagazi ebyakaseera eby'oku dduniya negubeeranga mwana wattu ogulundira ku mbeera ez'okwerekereza n'okubanga gubeera mwana wattu gumanyira enkola z'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'okugobeera ebigambo by'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nekisembayo omutima gwo oteekeddwa okubanga ogujjamu obugayaavu ku ddiini ya Allah azza wa jal mubeera nga ogutuuzaamu mwana wattu okujjukira Allah tabaraka wa taala mu mbeera zonna wa qalban salima osabye Allah tabaraka wa taala abeerenga akuwa omutima omulamu wa as'aluka min khayri ma ta'lam ay Allah nkusaba min khayrin mu birungi byonna by'omanyi amakulu ay Allah tabaraka wa taala nkusaba ompa obulungi bwonna nga gwasinga okumanya amakulu Allah tabaraka wa taala gwasinga okumanya ebirungi
gwasinga okumanya ekirungi gyendi. Ayi Allah nkusaba ompe ekirungi kyomanyi nti amakulu kirungi gyendi. Allah azza wa jal kyomanyi nti Allah kirungi gyendi ku duniya n'oluvannyuma lw'ŋŋenda okusisinkana Allah tabaraka wa taala nkusaba okimpe. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam. Allah neewogoma gy'oli. Allahu akbar. Unzur ila aqida tunulira wallahi at-tawkidat fi hadhihi al-kalimat tunulira enzikiriza Allah tabaraka wa taala nombaka sallallahu alaihi wasallam jibatwagaliza ebbanga lyonna omuntu okumanya nti fi kulli halin yalji ila rabbihi tabaraka wa taala yalji wa yathiqu billah wa biwa'dihi subhanahu nti kubanga obwesigwa abuzza mu Allah tabaraka wa taala ebeera embeera nzibu ebeera embeera nnungi ateekeddwa okuba nga obwesiga abuyina mu Allah tabaraka wa taala. Essuubi lyonna athiqa attaama liri mu Allah azza wa jalla ku buli kyonna kyabeera yalaganyisa omuddu we kubanga la yukhlifu wa'dah. Allah azza wa jalla teyalukana ku ndagaano. Kati wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam. Ayi Allah neewogoma gy'oli eri buli kibi kyomanyi nti kibi gyendi. Ayi Allah nkusaba okinekingirize. Ayi Allah nkusaba okintaase. Allahu akbar. Subhanallah subhanallah. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam. Allah neewogome gy'oli eri mu buli kibi kyonna kyomanyi nti kibi gyendi. Allah nkusaba okimpugulire. Ayi Allah nkusaba okinzigirewo. Ayi Allah nkusaba okintaase. Faman minna bemikamu fenga wallahi تكون بهذه العقيدة الجازمة وبيرا كنزكيريزه سيمبو بميه بفانغانako bwetu nga kakibeere kibi wallahi omanya nti wama asabaka min musibatin kakibeere nga kibi kyekikutuuseeko wallahi era famin indillah ensonga eyinza kubanga eri kuggwe naye nga Allah atukugezesezza nakyo naye n'obeera ng'ogumiikiriza anti ajaban li amri mu'min ensonga y'omukkiriza ebeera yeewuunyisa ebbanga lyonna. fa in asabahu khayrun shakar bw'atuukibwako ekirungi yeebaza Allah tabaraka wa taala. wa in asabahu shar yeebaza Allah. wa in asabahu shar sabar wa kana dhalika kullu khayr. bwekibeera nga kibi Allah kyamugezesezza nakyo n'abeera nga nakyagumiikiriza n'asaba Allah subhanahu wa taala amuwemu obulungi. إذن وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأعوذ بك من شر ما تعلم. الله نيوغما جولي لبولي شبي شوماني أما قول الله كين بقولي لي كين زجيري كين تسأل الله سبحانه وتعالى. وأستغفرك لما تعلم. أي الله كسب ونسنيوي. الله كسب ونسنيوي. وأستغفرك لما تعلم. الله كسب ونسنيوي بيوماني جندي غبيبي. الله كسب ونسنيوي. أما قول الله قواسنغوكم منيا nyinza okuba nga olwo byenkoze nga ndowooza birungi Allah nkusaba obinsonyiwe. nyinza okuba nga olwo byenkoze mu butanwa naye nga Allah okimanyi kyenkoze kibi. ayi Allah nkusaba okinsonyiwe. wa astaghfiruka lima ta'lam. Allah nkusaba onsonyiwe ku ebyo by'omumanyiiko kubanga Allahu a'lam bi'ibadi. Allah yasinga okumanya abaddu be. ekyo nno kyongera kulaga nti nga ibn Adam mutabani wa Adam كثير الذنوب والخطايا ميتربوا كغوا منصبي كثير الخطا ميتربوا كولا صبي ناي او اسينغو ولونجي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. abasinga bulungi mwabo abatubani badam wabeera nga akoze ensobi mwana wattu asaba Allah tabaraka wa taala mubashara Allah berenga agimusonyiwa. wa astaghfiruka lima ta'lam. ay Allah nkusaba mwana wattu onsonyiwe ku ebyo by'omanyi nti mba mbikoze nga nsobi gy'oli. ay Allah nkusaba obinsonyiwe. innaka anta allamul ghuyub. innaka anta allamul ghuyub. mazima ddala Allah gwasinga okumanya ebyekusifu. teri yasinga kumanya byekusifu okujjako gwe Allah. makulu kyenkola mu lwatu ne kyenkola mu kyama Allah gwasinga okuba nga akimanyi. wallahi ekyo nno kyongera mutunulira mwana wattu alfawaidu min alhadith ma Allahu bihi alim. ebyokwega mu hadith biyitirivu biraga nti omuntu labudda an yakuna
باعتقاد الجازم أتكدو كبانغا إنزكيزا نيوب نيوم الله تبارك وتعالى وكمانيا انتي شوكبري مراقبة الله تبارك وتعالى بعباده nti owekitiibwa allah tabaraka wataala yasinga okumanya abaddu be nokubanga abalinnya akagere nti innaka anta allamu lghuyub allah gwasinga okumanya ebyekusifu amakulu la yakhfa alayhi shay'un fi lardi wala fi lsama yalamu khainata alacyun wama tukhfi sudur allah manyi ebyekusifu nebyeyolefu kyonna kyogenda okukola mu lwato bamukyama wallahi tekiyinza kusuba allah tabaraka wataala نويشتو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نحديثيو سويشتو الله تبارك وتعالى أمنوا قبانج الدواء إلمو ومبكى جلائي جيزة الصحابة أبيلين قاجيكم ملكو نفران تباء أمي سويشتو الله سبحانه وتعالى أبيلين قاتو قسنا بيعتكم بولي جزاء نتجمع بسنغو قبانج بيبيون جبكسبيكم سبع الله سبحانه وتعالى mwana wattu abirenga bitusonyiwa kubanga tuli batonde birabikudde mufena mu shaitan edduwa eyo nsaba abali abatuuliza abalungi mikwano gyaffe mirungi bannyina abalungi ne baganda bange mwenna edduwa eyo tugiseeko ebirowoozo byaffe tugisabe allah tabaraka wataala tofuluma mu sala okujjako ngaosabye allah tabaraka wataala ebintu ebyo bwobanga togisobodde gisaba mu sala mwana tugisabe allah subhanahu wataala wonna woba ofunidde akadde saba allah tabaraka wataala omugambe allahumma inni as'aluka athabata fi lamr allah nkusaba obunywebwe mu buli nsonga yonna allah nyweza ku buli nsonga yonna kyonna ekikyeŋŋenda okutomera allah nkusaba ompe obunywebwe ku kyo kibeerenga kya dduniya oba kya ddiini wala azimata ala rushd allah nkusaba ompe obugumiikiriza n'okuvumirira ku buluŋŋamu ebbanga lyonna nga sobola kuva ku buluŋŋamu kubanga allah wabanga akunywezezza wallahi omutima gwe wabeera nga agunyweza ku nsonga teriyo n'omu ayinza kubanga agukyusa walazimata ala rushd wa as'aluka lisanan sadiqa allah nkusaba ompe olulimi lwange nga luyitako mazima wa qalban salima n'omutima nga mulamu wa as'aluka min khayri ma ta'lam allah nkusaba buli kalungi komanyi wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam allah newogoma gyoli eri buli kabi konna komanyi wa astaghfiruka lima ta'lam allah nkusaba onsonyiweko ebyo byonna byommanyiiko innaka anta allamu lghuyub nsonga nti allah gwasinga okubanga amanyi ebyekusifu wabaraka llahu fikum wajazakum llahu khairan abali abatuuliza tubasaba mubowembwe mu mpisa ez'ekika ekyowaggulu ne mubowembwefu obw'ekika ekyawaggulu kyina allah azza wajalla bwe yasula ku madaala ngaasobola okuba nga atuyambako mu kufuna kamera ezisobola okuba nga kituyambako okukwata emisomo gy'abawalimu baffe ne baganda baffe abatuusa daawa eno ku ba ikhwa batasobola kubanga mwana wattu bagifunanga bagifunira oba ku butambi abali mu bitundu byewala asobola okutufunira kamera oba asobola okuyambako twetaaga kamera ya bukadde 5 bukka biidhinillah gyebali abali egyemuli eyo allah byasula mu madaala omwana wattu ensimbi zo bwoba ozitadde mu mbeera efaanaganako bweti wa rajulun ataahu llahu maalan wahuwa yattaqi fiihi rabbah wayasilu fiihi rahma wayarifu lillahi haqqa teriyo kyabbeeyi nga allah gwawadde ensimbi omuddu na allah namwazika ensimbi natyamu allah tabaraka wataala nakimanya nti muzo allah mubanjamu okubanga ensimbi aziteeka mu bintu ebifaanaganako ebiti wallahu ogenda kugobolola mu maaso g'obwekitiibwa allah buli kyonna kyebagenda okusomesa nga gwe ensonga mwana wattu gwafuuka ensonga okubanga bakapcaringa emisomo gy'abawalimu ewa allah tabaraka wataala ogenda kubanga mwana wattu ogoboola empeera mudidi oyinza obutamanya saawa zino qiima na buzito bwekyo kyonaaba okoze naye yawma talqi rabba subhanahu olunaku lwogenda osisinkana allah tabaraka wataala wallahi sataqrif miqdar ojja kumanya miqdar nafaqatik ojja kumanya obuzito bwekyo kyewawaayo mu maaso g'obwekitiibwa allah tabaraka wataala أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه إلى هنا والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.